Kadama TV waliwo abaana bangi batubuuziza ku bintu bya kago bwe mba njagala okuweereza ebintu byange naye nga saagala kubeera nga nzirayo kaakati nkola ntya ne wabeerawo n'abagamba bwe mbeera ŋŋenda naye nga kilo zange nnyingi nnyo nkola ntya. So kino ekibuuzo kino waliwo Kadaama yagambye ayagala kubeera ng'alina kyakyogerako nga kigenda kukwatagana ku Kadaama bakadaama abasukuma oba omuntu yenna asukuma ayinza n'okubeera nga Ssekadaama n'obeera ng'okyali mu nsi z'Abawarabu n'ogamba naye sinatuusa kugenda naye nina ebintu byange bye nfunyeewo wano njagala bisukuma Uganda. Okola otya era procedure egenda kubeera etya? Ne wabeerawo ne Kadaama agamba nti nzira Uganda naye ebintu bye nina bingi. Kiro bampadde kiro 2, kiro 3 tegammala, nina kiro zange nga 6. Nkoze ntya? Naye nga bulijjo mbagamba nti buli bw'olubeerangako n'ekirowoozo ekyo ekya kago sooka otunuulire ebintu by'osukuma Uganda bifaanana bitya. Sooka omanye value y'ekintu ekyo ky'osukuma Uganda kiri ki. Kuba waliwo abantu abagamba nti ebintu byeyo birungi tetugaanye naye bw'onoobireeta wano ddala banaakuwaamu ssente ezo. Kati ngamba kati waliwo abagamba nti kantwale ekintu kino nja kuggyamu ssente Uganda. Ddala Uganda wano abantu banaakimanya value yaayo n'obulungi bwayo ne bakuwa ssente. Ekyo ekisooka. Bwe bibeera nga bibyo nga si byakutunda ddala ekintu ekyo kiri worth okubeera ng'okireeta Uganda. Kuba mulimu abantu nagamba nina engoye nnyingi nnyo, bampa engatto nnyingi nnyo, bampa ebyokuzanyisa by'abaana. Ekyokuzanyisa ky'abaana ne bwe kibeera kyeyo bweru ogenda okituusa wano wiiki emu omwana ajja kuba akisse. Mutegeera? Ate ng'ebyokuzanyisa ebyo oyinza okusanga bitandikira mu kiro ng'emu buli kyakuzanyisa n'ogenda waggulu. Kiro emu waliwo n'ekyokuzanyisa ng'osobola okubeera nga ziri mu kiro nga 5, kiro 4, kiro 2. Kakitegeeza sooka obale mu kiro zino zirimu mmeka mu bintu bino. Buuza ab'ennyonyi ebintu bino buli kiro mugikyaginga mmeka, calculating za mu ssente z'e Uganda. Kijja kuwa kugamba ekyokulowoozaako, kijja kuwa ekyokukola nti ddala bwe ntwala zino engoye kuba jjukira nti oba oleese engoye ki oba oleese engoye ki wano Uganda tubeera tuzibalanga mivumba. Engoye ezo z'oleese kiro ze baggyemu kuba oyinza okugamba nti n'ogenda kusukuma keesi nga keesi eyo erimu kiro nga 25 ne bagamba buli kiro ne bakubuulira ssente buli kiro. Kati okalikyulatinga mu kiro zino ne times kiro zenjagala okusukuma 25 ddala kibeera kijja oba tekijja. Kuba bw'otoobala ekintu ekyo ojja kutuuka e Uganda obeere disappointed nga gwe ebintu by'olaba nti bya bbeeyi e Buwarabu ng'ate wano tebiriyo. Nina mukwano gwange yaleeta emisipi gy'abasajja yafuna kaddiiro nga ka misipi gy'abasajja n'aweereza wano. Naye nkubuulira nti quality y'emisipi gy'e Uganda twagenda okutuuka wano nga quality y'emisipi gy'e Uganda nnungi n'okusinga emisipi gye yaleeta. Ng'ebisipi bye yaleeta nga byatikayatika omuntu bw'obeera ng'okyambadde bibeera byatikayatika naye ng'abitaddemu ssente nnyingi. Ye yali akibaze nti nagenda kujja wano nga buli musipi ajja kubeera ng'agusuubuza nusu $7. Naye n'atuuka e Uganda ng'omusipi gwe batunda wano $6 ate nga quality yaayo leather waayo leather nga mulungi nnyo nnyo. Ng'ate bino byaliko akantu ako oba bakayita batya nga kugamba nga omusipi nga bamanyi nti n'oteekako omusipi ne gubeera nga gwatikayatika. So mubazengamu abaagala okusukuma ebintu by'okutunda mubazeemu ekintu ekyosukuma wano kigula ssente mmeka. Abaagala okuleeta ebintu ntino bya domestic use sooka omanye ekintu kino kyendeeta kirimu kiro mmeka. Katuwulirize Kadaama ono naye abeere ng'ayogera ku nsonga y'okubeera ensonga ya kago ye ekintu kino yakimanyiika atya. Halo Nyabuli Kadaama TV. Gyebaleko ssebo Kadaama TV. Nsooka kwebaza olw'obuweereza bwo n'abo bonna abasobodde okukontributinga ku bye muyitamu ate ne tusobola okuyiga. So nze wano mbadde mpabula. Waliwo omuwala gwe nasomako vidiyo ye ng'agamba nti simanyi yaweereza ebintu e Uganda eno yabisasulira
ne babitika ne babiza e Uganda nti bwe byatuuka e Uganda simanyi ne bamusaba ssente biki eyo vidiyo gye njagala okuddamu oyo omuwala. Kati bw'oba ng'oli eno ogenda kuweereza ebintu sooka omanye ebintu ki by'oweereza. First of all manya kilozi ne meka, ate manya obitaddemu ssente meka okubisindika e Uganda. Oddemu obikawunti ng'omanye bw'oba nga wakubigula e Uganda ziba ssente meka. Olyoke okole ki? Obiweereza e Uganda. Ate ekirala kye njagala amanye, we bituuka e Uganda tebalina we bafunirawo. Kubanga we bituuka e Uganda waliwo ababitikula baagala ssente, ababitikula okubitwala mu sitoowa baagala ssente. Njagala muneetegereze bulungi. Kati we babituusa mu sitoowa mulimu ba agents. Buli omu afunamu luggage ye n'agamba nti ono client nze agenda omuweereza ebintu. So kati ebibyo we bifuna client oyo yagenda okukubira esimu n'akugamba lo ebintu byo biri wano twabifunye jangu okole ki? Obikime. Kati w'omala otuukayo olina okusasula tax mu URA e Nakawa. Bangamba nti office ziri Nakawa kuba nze yo process nagiyitamu. Kati w'omala kusasula bakubalira. Sijja kugamba nti west naye nze byantwalako gyali mitwalo ba 57. 57 olina okugenda ne passport in a certain office naye n'osasulayo something like emitwalo 5. Okitegeera. Kati ezo zenjogedde. Kati waliwo no agent naye ayagala leba olina omusasula mitwalo nga 15 awo. Mujja zigatagata mulabe. Kati ddamu waliwo kati oyo agent bw'omala musasula akuweereza ebintu afuna abavubuka ne bagenda mu sitoowa ne babireeta. Kati bwe bamala obireeta waliwo emmotoka egenda obitransportinga okubijja munda mu airport okubifulumya gy'oyagala. Kati eyo mmotoka nayo olina ogisasula. Okitegeera. So bw'obalaabalamu ezo ssente ziba ssente nnyingi. So olina ozikompeyalinga n'omanya nti ebintu by'otuta e Uganda bijja mu ssente ezo oba osazeemu obikula e Uganda oba kati bw'olaba nga tezijjamu ng'obireka baganda bange. Eno batuwa ebintu bya bwerere naye w'ogenda bigatagatta ssente ziba mpitirivu. E Uganda ogula bingi nnyo n'okusinga ebyo. So nsaba buno obubaka obuyiseewo babuulire experience eyo. Kyembadde ngamba otherwise mwebala otuweereza, abawuliriza, abakomentinga, abalikinga. Kyemukola kyamaanyi nnyo mwebala otubeezaawo okutulaga obukodyo. Ebintu ebimu we tubiraba bituzaamu amaanyi n'ogamba sinze abadde sinze nzekka waliyo n'abalala. So nze kyekyo kyembadde mbagamba kuba nakye experiencingako 2 times. Otherwise onoonsonyiwa soogedde mannya gange bampita Namala Evelyn mbeera mu Oman. Ate n'ekirala musajja wattu abaana abo njagala obabuulire. Gundi paati ya Kaggo store ndowooza bagikolako beesootinga. So ebintu bye barisiivinga bye bibasasula. Kuba nze nasooka kulemerako siri muntu mwangu. Nasooka kulemerako naye natuuka ekiseera n'ennemererwa n'ensanga nga ge amateeka agaliwo. Ate era genina otambuliramu. Ate tebeeguya. W'ogaana obikima nga babitwala Nakawa mu katale nga babitunda. So abaana abo njagala obabuulire ekituufu kyennyini kyekyo kye nabagambye. Olaba n'omulambo ne bwe guva eno oba ne guva mu nsi ki ne guyitira mu Kago tegumala gafuluma. Olina ogusasulira ate oddemu osasule n'emmotoka egutwala. Oba ovudde naye ebweru naye osasula ki? Of course baba bagitaddemu amafuta. Okitegeera. So si byangu ebyokuweereza ebintu e Uganda nze nabivaako. So bagamba obannyonnyole
bana bagugurukana engoye wazambala mudda ebintu biri awo kwegamba ogutwale ogenda osanga obitaddemu ssente nnyingi okitegeera so babeere beegendereza banga baweereza ebintu at least weereza ekintu kyolaba nti kirima ng'amashini yakooza ngoye ate eyo oba omanyita at least naye bino simanyi ngoye twayambalamu nga tusimanyi eriko ekituli kimu oba kale oba nga atatudde ku calculatinga mu byenfunayo ate sente zino tuzimenyekera bano abantu bayinza okuyamba ne bakuwa sente zibisindika naye ezibijjayo nsuubira guba musaala gwo so tulina okubala